Ate n'abakulembeze b'abasuubuzi gye buvuddeko bagenda ne basinkana Museveni mu State House era n'abafutyankawo n'abafutyanka mu ngeri gye bafutyankamu manyi ye Museveni muntu wa kubuzaabuza okategeera ye Museveni muntu wa kubuzaabuza eva aba mu kubuzaabuza kakati bali bataddewo olunaku nga balina okusisinkana abasuubuzi olunaku olwaleero era ng'ekolola emikolo gye girina okubeera naye mwana tutuukidde olunaku olwaleero nga entebe enkalu naye ekyebuuzibwa abasuubuzi babanga basobola okukwata ekkubo ne bagende wa Museveni kiki ekibaganya ogenda ekkololo bye bayogerako Museveni byagana okuteeka mu nkola oba okitegeera so ebintu ebimu tugenda tubira ne abantu bana abasuubuzi bano bagenda ne balowooza nti bo bwe batwala ne Museveni bane batesa ne Museveni balowooza nti embeera ejja kukyuka kye batamanyi nti ye Museveni ekintu kiki kyamanyi oyagala mmeka okategeera mwami Museveni ye okuteesa kwe oyagalayo mmeka kyekintu kyasinga okutegeera okategeera kyekintu kyasinga okutegeera oyagala mmeka tosobola kutula na mwami Museveni n'omugamba nti ekintu bwe kiti oba ekintu bwe kiti ne bwe kiti twagala okukitujjeko ng'ate Museveni yagenda okukiganyulwamu kafuuwe ekyali kyabekalakasa abasuubuza ensonga lwaki baali bekalakasa gwe musolo ogwa 18% ogwabongezebwa okitegeera kakati Museveni okuvayo n'agamba nti ayongeza 18% teyali fala yali akitegeeza olw'ensonga nti naye kennyini alina ekimugoba musawa ya kakati eggwanga lya Uganda bwe liba nga lina trillion 9.6 nga ge mabanja eggwanga Uganda ge bagibanja trillion 9.6 ze sente ezibanjibwa eggwanga lya Uganda naye nga Museveni alaba nga talina wagenda kujja sente ezo mwami Museveni talaba wagenda kujja sente ezo nga wokawukoko walaba wasobola okujja sente ezo kwe kukamulamwe bannansi kwe kwongeza omusolo ku buli kintu kwe kukola ki okategeera kwe kwongeza omusolo ku buli kintu asobole okubakabamu akasente akasobole okavalinga ekituli kiri kati Museveni mwami Museveni okuva n'ayongeza omusolo ku bintu kyajja nti olwedde waliwo n'ensi ezimu ezaali ziwa Uganda obuyambi ne zisalako obuyambi oluvannyuma lwa banne Uganda okwekalakasa nti akasente akasindikibwa mu ggwanga lya Uganda oba okuddukanya gavumenti nti ate ke kasente ke kamu mwami Museveni kakozesa okulinnyira eddembe ly'obuntu bannayuganda basinga ne babawo ne bekalakasa ne bagamba ne bakelakasa ku bitongole ebyo ebyensi yonna ebibadde ng'ebisaala ennyo mu kuwola Museveni ssente ne bagamba temuddamu kuwola Museveni ssente olw'ensonga nti ssente ezo buli muzimuwola ate munnange ezakozesa okulinnyira eddembe ly'obuntu okategeera then ne bagenda nga bateeka natti ku buyambi omwe baali bawa eggwanga lya Uganda Museveni n'aba nga takyafuna sapooti emala okuddukanya eggwanga lya Uganda gavumenti eddukanyizibwa na ssente okategeera gavumenti eddukanyizibwa na ssente y'ensonga lwaki Museveni yabongeza omusolo ogwa 18% kati nabba abasuubuzi bo baali balowooza nti Museveni kagambye agenda kubawa pardon nti bigenda kuggwa bwe bityo kati ye Museveni yalowooza nti agenda kujjera abafutyanke era ababuzeebuze ekisooka ekintu kuteesa ku misolo gy'eggwanga tebakiteeseza kololo ekololo tebabeerayo olukiiko lwakusala lwa misolo emisolo bwe gibanga gibagibwa mu paaliyamenti okitegeera emisolo gy'eggwanga gyonna giyisibwa mu paaliyamenti y'eggwanga kakati mwami Museveni kiye lwaki agamba abasuubuzi okwogera ku by'emisolo nti alina kubasisinkana kololo lwaki naye nga tukimanyi bulungi nti paaliyamenti yesala emisolo twansuubidde nti ensonga y'okusala ku misolo eri abasuubuzi erina kwasaganyizibwa mu paaliyamenti kubanga emisolo gyonna bagiyisa mu paaliyamenti okategeera emisolo gyonna
bagiyisa mu parliament gye giyita gye bagibagira ne bagiteesaako ne bakola ki. Then era bwe wabaawo obwetaavu nti baagala kusala ku misolo the same way balina kudda mu parliament ne bakiteesaako ne bagamba nti bannange okusinziira ku misolo gwa 18% gwe twayisa bannange bannansi banyigirizibwa tebasobola kugwa affordinga. Essaawa yakati buli kintu kyonna bakijjako omusolo. Omuntu akwata ssente n'agenda asobole ebintu gy'abijje yonna okuviira ddala ku manufacturer oli gy'abijje aba asasula misolo okubishipinga okutuuka e Uganda olina osasula olina okukiryalinga KCCA olina okukola ki n'okutuuka mu dduuka ebintu nti item eyo tusiza mu dduuka nti item eyo ogitusiza mu dduuka ng'omusolo gw'osasuddeko obuyitirivu nga mungi. Okategeera ng'omusolo gwokka gw'osasuddeko nga muyitirivu. Okwo kwoteeka amasannyalaze, okwo simanyi kwoteeka lenti, okwo simanyi kwoteeka simanyi bikoze ebita simanyi layisinsi zaakako ebyo simanyi kwegamba ne babanga munnayuganda nga bamuzannya left right center. Olwaliro ngulio nenda bakakiripo k'Abaganda baffe ke babulio ne bazannya nga balaga butya munnayuganda bw'abonaabona ne gavumenti emisolo gye bataddeko. Aba Fresh Focus Media, I salute you all. Fresh Focus Media. No. Aba Theatre Focus. Yes, abasinga channel mugimanyi bulunyi ya Theatre Focus. Mugenda waliwo kakiripu ke bataddeyo ku Facebook. Bakazanye naye nga basinziira ddala ku kiki bannayuganda kye bayitamu. Nti buli muntu afuna wakunyigira aba ayagala n'akunyiga paka kujja mu musaayi. Aba Theatre Focus bafobye okulaba bazannya akantu ako naye nga kalimu message eraga ddala butya munnayuganda bw'abonaabona butya munnayuganda bw'asitwagolinga omusuubuzi engeri gy'asitwagolingamu owa KCCA aba yakajja alina kyayagala kati newajja owala kisisi naye alina kyayagala owa lenti naye alina kyayagala simanyi wa 18% simanyi wa eflizi simanyi naye alina kyayagala kwegamba n'olabanga buli muntu kati munnayuganda balina kumusolooza paka kuwulira bubi. Okitegeera balina kumukuba luseke paka kuwulira bubi. I salute you aba Theatre Focus. Ndowooza yemu ku channel ndowooza ezannya ebintu kale ebinyuma ebiri educative at the same time nevaayo nezannya ne ku kintu ekyo mutufu ekiriwo. Okitegeera bannayuganda yabanyigirizibwa era mujjukira bulungi nti ne mabega kawo bavaayo ne bazannya kaseri ne bakola video akaali kalaga butya omukulu mpuga bwe yeewa akasente nga tekaliiko mbalirira tekaliiko ki era bavaawo ne bazannya ka video yako ne bakola ka content yako akaali kalaga obulyake. So abasuubuzi kyamakulu nnyo okustandinga ku ki kye mukkiririzaamu dhani okusinga okugenda okubagamba nti tubawa ssente bweziti. Tukimanyi bulungi nnyo nti abakulembeze bammwe bwe mwasindike wa Museveni baabalyamu olukwe. Abakulembeze bammwe abakulembeze b'abasuubuzi bennyini babalyamu olukwe. Naye abasuubuzi mubanga musobodde okulaba ekituufu ne mugamba tetugenda wa mwami Museveni oba tetugenda genda yekkololo. Then kiba kikola amakulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 07554 Then ekyo kiba kikola amakulu kubanga Museveni Museveni tasobola kutuula naawe ne muteesa nti wabeewo ekintu kye mujjawo naye nga ye kennyini yakiteekawo ng'era yamanya butya wagenda okukifunamu. Okwongeza omusolo yakimanya nti kugenda kubanyigiriza naye ate certain point ye agenda kukifunamu. Kati oyo omuntu bw'atyo tasobola kugujjawo gwo omusolo. Okitegeera
ne bwana babagamba nti omusolo gwa Efries bagujjeewo lazima bagenda kuddamu bateekewo ekintu ekirala kyemugenda okusasula naye nga kikavalinga ogwo omusolo gwe babajja babagambye gwe muba mujjawo bajja kugweta mu style endala bategeera bajja kuguleeta mu style endala so abasuubuzi bino ebintu byakwebereramu ebintu byakusiba mutima bwe mumanga musazo ne mugamba temugenda genda kololo temugendayo kubanga emisolo gyonna tebakiteesezaako kololo bwe baba bayisa emisolo bagiyisa mu paaliyamenti okategeera bwe baba bayisa emisolo bagiyisa mu paaliyamenti okategeera emisolo bagiyisa mu paaliyamenti so si kololo so n'olw'ensonga eyo yembeera eriwo abasuubuzi olunaku olwaliro munnange beediimye okugenda okusinkana Museveni kino eno kigenda kulekawo abakulembeze b'abasuubuzi kigenda kulekawa abakulembeze b'abasuubuzi kigenda kulekawa Mwami Museveni abadde agenda okubasisinkana okategeera kigenda kubalekawa so Badange nja kwasaba mu sharing ka video kano Mpuuga mwavaayo ne mulaba omukulu Mpuuga kati essaawa ya kati ekintu kyatandise okuzannya yalowooza nti ekigenda okumuyisaawo omukulu Mathias Mpuuga gyasirikiddeeyo alina kyali mu kupanga alina kyali mu kupanga emabegako mwavuyo ne mulaba akatambya kavuyo ne kafuluma nti aba boda e Masaka tebagenda kukiiza Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kuyingira Masaka kategeera tebagenda kukiiza Bobi Wine kuyingira Masaka era bo ne balaba nti kyeboogedde kyekyo ensi bawulidde naye abantu bano be bantu ba Mpuuga bazza staginga kuba kati jjukira Mpuuga okuva bintu byamwononekera yasalayo okutandika kulumba Kyagulanyi Ssentamu with bare knuckles kati Mpuuga yali kulutinga akabinja ke nga kagenda kuzanya mizannyo gye nga kagenda kukakkanya Kyagulanyi Ssentamu nga kagenda kuprovokinga Kyagulanyi Ssentamu akabinjako amujjukira bunjira mwe mwali abantu abalumba wayiswa mu fumbiro mubajjukira bunnyo abali aw'obusuuti kakati kwegaseeko bano ababooda ab'e Masaka kati then bali kulutinze n'omuntu omulala oyo nga si mulala nnyo Eddiini Saava Lubowa oyo simanyi eyeeyita munnamawulire okitegeera awo nana ba Mpuuga kati ab'e Masaka bagende bagamba yetugenda okukkiriza Kyagulanyi Ssentamu kumanyira bakulembeze baffe kukola ki naye ekisooka nga bw'otuna ne body expression yoyo ayogera olaba nga mbutuufu byayogera tabitegeera bamuforsinze babadde bamusuubiza obusente bwenkana ki gendo yo kati yogera bw'oti omanyi obusente bwatumalamu nnyo naye abantu b'e Masaka njagala tubabuulire ekintu kino no one can stop Kyagulanyi Ssentamu okuyingira Masaka tewali muntu n'omu ayinza kugaana Kyagulanyi Ssentamu kuyingira Masaka ekyo tusobola okukitegeera tukikkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu bw'akeera essaawa yakati nagamba nti kati ngenda Masaka tewaliwo ayinza kustopinga Kyagulanyi Ssentamu naawe bennyini abagamba nti baboodaboda aba baboodaboda babuli ne bagamba nti bagenda kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu kuyingira Masaka bennyini bebeerula ekkubo okitegeera bennyini bebeerula ekkubo nga Kyagulanyi azze Masaka kubanga bakimanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu bw'ayingira bw'ati bamanyi ki ekiddako bakimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu ekifo kyatuuseemu buli kimu kikyankalana enteekateeka naye obanga oli mu kukola ki kisooka ne kiyimirira enteekateeka za Kyagulanyi Ssentamu zisooka ne ziggwa okategeera enteekateeka za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne zisooka ne ziggwa
Kyagulanyi Ssentamu bw'ayingira mu kibuga nammwe kennyini nnyinyi abadde beebuzaabuza abadde bamuli mu kumpulovoki nga badde bali mu kukola ki nammwe tayimu etuuka ne bibaggwako okitegeera. So Mathias Mpuuga agezaako okulikurutinga abantu bajje batakinge Kyagulanyi Ssentamu kati mugende mwogere bwe muti kati mwogere bwe muti mwogere bwe muti. Kintu kyangu nnyo. Mathias Mpuuga tolibeera Kyagulanyi Ssentamu. Ne bw'onoopangisa abantu ab'enkanawa you will never be Kyagulanyi Ssentamu. Okitegeera? Ne bw'onoopangisa abantu ab'enkanawa Mathias Mpuuga you will never be Kyagulanyi Ssentamu. Ne bw'okola ki? Ne bw'opangisa ababodaboda ab'e Masaka, ne bw'opangisa bakaterega, ne bw'opangisa baddiini Sava Lubowa. Kati Dini Sava Lubowa ye bamuwadde special mention. Dini Lubowa Sava gwe njogerako yoyo eyatta omuwala gwe yafunyisa olubuto n'amutta ng'alina olubuto lwa myezi 7. Ate ekisinga okukwasa ennaku n'amuzika ng'alina n'omwana munda. Dini Sava Lubowa eyatta omukazi oyo bamuwadde mention kukuba kibiina kya His Excellency kukuba Bobi Wine saako n'ekibiina kya NUP kukissa wansi ku ttaka. Kukissa wansi ku ttaka. Essaawa ya kakati bw'otunsooka n'owulira ebintu by'ayogera byokka byokka. Owulira ng'ayogera Toyi mwereere ate Bobi Wine bamuwa ssente nesimanya okujjayo omusango simanya okujja mu kooti simanya guze mu kooti y'abantu simanyi bamu obuwumbi 15 simanyi Lubongo yabisayininga simanyi n'endagaano weeziri bazibawe simanyi babanga bwanga sibitufu mugende mu mpawaabire simanyi ate kwegamba owulira ddala omuntu byayogera ng'ayogera Toyi mwereere. Okategeera? Owulira ddala omuntu nga ebintu byayogera ng'ayogera Toyi mwereere. Dini Sava Lubowa ekisinga okumuluma ye Kyagulanyi Ssentamu butamuwa attention. Nekyo nti Lubowa yali alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu be bano abantu baneeno bajja okulyetingako propaganda waabwe abasabeyo obusente nti owange empaayo obusente bwe buti nkuveeko. Ye yalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu ajja kutiitiira era mukoleko profile nti then kati Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu atiitiire akole ki then kati bamala okutiitira agambe nti kati amukwate mu ngalo ttaano kati nga wayagalira akasente anti ngenda kwogerako kino nze empaya y'akasente. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kiva yamugamba ti agenda oyogere kyonna ky'oyogera kubanga nze byoyogerako sibimanyi. Okategeera? Genda oyogere kyonna ky'oyogera kubanga nze byoyogerako sibimanyi. Oli waddembe okwogera kyonna ky'oyagala. Okategeera? Oli waddembe okwogera binena by'oyogera. Kati Dini Sava Lubowa bamuwadde mission kati bakomezaawo Kibalama gyayogere Bobi Wine ekibiina kinambu kyamu simanyi waliwo endagaano ze basayininga Kyagulanyi zatateeka mu nkola ate simanyi kiki ate simanyi Kyagulanyi Ssentamu bayaaye ate bakola ki. Olabye ddala nga mission eriwo bagiwadde Dini Sava kati mwe Kyagulanyi Ssentamu mwe kyonna kya NUP mu mbuga. Tosobola kulwana Bobi Wine, tosobola kulwana NUP. Tosobola kulwana Bobi Wine, tosobola kulwana NUP. Okategeera? So bwemanga mudda kati bwemanga omanyi nti Mpuuga yakuwadde mission jangu okube Kyagulanyi Ssentamu kati ngono Sava Lubowa bagala batandika okutambuza bisitole byabwe simanyi bagende mu gundi bu mission bagala simanyi semateeka w'ekibiina bamusazeemu baddeyo ku semateeka oli omukadde okitegeera then abo bakomewo buto. Naye twakitegeddeko nti Mpuuga essaawa ya kakati tamanyi kiddako naye kennyini tamanyi kiddako. Ne Mpuuga kennyini tamanyi kiddako. Bano abasajja balina
balina enteekateeka eggulawo ekibiina ekipya. Yes, balina enteekateeka eggulawo ekibiina ekipya. Essaawa yakati enteekateeka z'okugulawo ekibiina ekipya zaagwa butaka. Era ababaka abasinga bonna baali balowooza nti Mpuuga wagulirawo ekibiina ekyo bagulirawo ekibiina ekyo nene bagenda kwesogga eyo. Abasinga bonna kasita balabye nga ddiru eyiise balabye nga kibasobola okukola kwe kudde wa Kyagulanyi Ssentamu. Era mwalabyeko ababaka abamu kati bakomyewo okwetonda. Bonna babadde bavuma Kyagulanyi Ssentamu, simanyi Bobi Wine, simanyi Musiyazi awagira ebisiyaga, simanyi akola ki. Kati bonna bakomyewo, abasinga batandise okudda omu ku omu. Okategeera? Batandise kudda omu ku omu kubanga bakimanyi. Kubanga bakimanyi Bobi Wine yekka yayinza okubazza mu bantu. Okategeera? Kubanga bakimanyi Bobi Wine yekka yasobola okubazza mu bantu. Nti kyabadde basuubira nti bwe banaggulawo ekibiina ekipya bagenda kuyingiramu ekyo ekibiina. Kati balabye nga mbutuufu teriiyo kakisa konna. Okitegeera? Kati balabye nga teriiyo kakisa konna, nga option yokka gye balina kudda wa Kyagulanyi. Okategeera? Nga ye option yokka gye balina. Mwabalabyeko battebandeke bagize kwegayira Bobi Wine tusonyiwe munnange twakoze ate ekimuna tetwamanya twakoze wetuti twakola wetuti twamanya biki. Okategeera? Kati bazzeemu kwegayirira, balina kwegayirira Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi Ssentamu yaliko amaanyi. Bobi Wine yaliko amafuta lwakuba nti bano abasajja balema okukkiriza. Okitegeera? Balema okukkiriza. Bobi Wine siye muntu gw'oyinza okumanya kati abasinga Muwanga Kivumbi kati wetunde wano Muwanga Kivumbi era nsasira nnyo omusajja gwe bayita Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi toddawo ne weerimba. Muwanga Kivumbi toddawo ne weerimba n'ogamba nti Bobi Wine yakutemyeko emiguwa kati wafunye ku buweerero. Ekyo kyo toddawo ne weerimba n'ogamba nti Bobi Wine akageri ke yagize yakoze eki yanzigyeko emiguwa. Awo kagenda kuba kafu. Ako kagenda kubeera kafu. Yakutemyeko emiguwa naye ate yakusimidde ekinnya ekiwanvu. Okitegeera? Bobi Wine yakutemyeko emiguwa yakuwadde obuweerero wafunyewo ku buweerero naye yakusimidde ekinnya ekiwanvu. Muwanga Kivumbi wabadde so excited n'owa Bobi Wine ente n'okola ki naye munnange ekikuwolekedde tokimanyi. Tomanyi kyoyolekedde Muwanga Kivumbi, tomanyi kyoyolekedde. Okategeera? So abavuma Kyagulanyi Ssentamu abadde bamuprovokinga bonna n'abakola ki kati mwatandise okudda. Lwaki mukomawo? Abasinga munnabuna mbadde nga mugamba ekibiina ky'abasiyazi. Kiki ekibakomye mu kibiina ky'abasiyazi? Kiki ekibakomye mu kibiina ky'abasiyazi? So mujja kukiwulira temunnaba. Leiri naye bannange obubbi bufumbekedde mu ggwanga Uganda.
Obubbi bufumbekedde mu ggwanga Uganda. Government ya Uganda yewola almost billion 46 kugula train empya. Bwe bagenda okugula train ate bagula nkadde nga ne ku luguudo tesobola tambulirako bulungi. Gye bagula bannanga kati bo Katumba Wamala ne wallahi nze Katumba Wamala bisere bimuzirawo ne ngamba nti kale senga wagira omulundi gwe senga wagira kubanga Katumba Wamala mukola kyamaanyi mukoze kyamaanyi okubba sente z'eggwanga nga mwefuula okuba nti mukolera eggwanga Uganda ne mutuula mu parliament ne mutuula ne muyisa sente mugenda kuzzaawo railway line sente mpitirivu ne mugende South Africa kyemwasobola okukola ekyamaanyi ne mweta ki training nga kiringanga ekitikka embalaasi ne muleta kiyingi nye basajja mu wallahi temugenda wallahi basajja mwemi mugenda kufa bubi mugenda kufa bubi basajja mmwe n'otunuulira railway line leiri ekyamazima nga naye basajja mmwe Katumba Wamala nzirawo ne ngamba nti senga wagira kuba toyina nsonyi n'olaba nti mbutufu ekintu kye muleese kintu butufu ekintu kikyamu kye muleese still n'osigala ng'okisiisiriza akazigo era mu kifuula ekituufu mu kifuula ekikyamu railway line yaffe mwagirabye tulina yaffe gye bakomezzaawo eringa kati taxi terina station mbulya nti station ya train ya Uganda eri gindi weesanga omusaabaze ne bwaba omu eyimirira n'emupiikinga train ya Uganda musobola okukikkiriza ekyo musobola okukikkiriza ekyo train ya Uganda teina njawulo na taxi wonna weekusangira weeyimirira ne bw'obanga oli omu n'ogikuba omukono weeyimirira teina station naye basobola okubawo ne bagamba nti abannange okusinziira ku mbeera eriwo bannange tugizizzaawo kati egenda kuba ekola luutu 4 bweyogerere Kampala egenda kuba ekola luutu 4 okategeera egenda kuba ekola luutu 4 eyo ye Uganda olwaleero buli muntu alyamu buli ekimwanguyira afunye waakwata bw'afunawo akasente kaalya tasaasira ggwanga Uganda era tebabalirira muwi wa musolo twalabyeko olunaku olw'ejja abasuubuzi baali basinkanye mwami Museveni nga beemulugunya ku nsonga y'emu nti tuyitiridde okuwa emisolo naye gitugasa ddi era gitugasa mu ki mwami Museveni yafundikidde nga bawooyawooyezza n'abakakasa nti emisolo girina okubeerawo kubanga ewatali misolo eggwanga talitambula naye weebuuze nti ebitongole by'eggwanga Uganda ani ali mu kitongole kyonna ekikulu gwesobola okusongako nti wuuno ye si muli wanguzi kitegeeza nti buli nsimbi esolozebwa mu bannayuganda eriko bannyini abateekeddwa okugigabana abasinga obungi babawa yafeesi ezo gwe tuulaawo w'oba oliira naawe tuula mu ofiisi bweti w'oba oliira kyova olaba olwaleero nga Uganda tesobola kukulaakulana kusingako weeri nti bw'oyogerako ng'ovumirira enguzi bakugamba bugambi oyogera nnyo jangu naawe ofuna wano aka ofiisi w'oba naawe oliira kasita bakukwasa aka ofiisi n'ofuna w'oliira toddamu kulondola ku nsimbi ya muwi wa musolo toddamu kwogera ku bakenuzi kubanga naawe omanya ofuuse kitundu ku bo Kyagulanyi Robert Ssentamu yekka ye yagaana ebintu ebyo n'agamba nze ekyandeeta kulwanirira munnayuganda anyigirizibwa lwaki mumpa ofiisi nfune wendiira ate abalala basigale nga banyigirizibwa bwe nnaali olwaleero omwana wange n'aba alidde n'omuzzukulu baliiba balidde Uganda bwe balisanga ng'esaanyeewo tulibannyonnyola ki kati weewuunyiza olwalira bali mu ofiisi ennene nga bo bali mu kulya naye beerabidde nti waliwo abazzukulu baabwe bagenda kubeera mu Uganda eteeyagaza naye nga bakitaabwe bajjajjaabwe be bagiryamu olukwe era nga be bagireetera okufuuka kyeri olwaleero
Museveni yasanga railway line nga weri eteredde ng'ekola era ng'egasa bannayuganda. Museveni bwe yajja n'agiwa tumusiime oluvannyuma n'agiwa njuwa, oluvannyuma n'agiwa Kalamagi n'agyonoona era mumanyi bulungi yasaanyawo railway line. Museveni yagiwa tumusiime n'agijja ku tumusiime then oluvannyuma n'agiwa Kalamagi eyo n'agifinishingira awo. Okategeera? Oluvannyuma n'agiwa Kalamagi train railway eyo neefundikirira ng'eri awo. Kajisawe katukyalina railway. Naye nga Museveni okujja railway yagisanga weeri ng'ekola bulungi ng'eperforminga bulungi ng'erabika bulungi. Kati essaawa eyo kati bw'otunula railway ya Uganda wallahi eringa ng'esomba embizzi okuziggyayo mu kyalo okuziyingiza ekibuga. Okitegeera? Mwe muyinza okudda ne mugamba nti bino ebintu just ebimu temubimanyi, naye gavumenti ya Uganda yalina projects imperative ezaali zigasa bannayuganda. Museveni najja ng'asaanyawo emu ku emu. Amujjukira UDB. Abali kuno mujjukira UDB. Yagiwa John Twinomusinguzi. John Twinomusinguzi n'asula UDB. Okitegeera? UDB jukira mu kujiwa omukulu ono gwe bayita Tumusinguzi Twinomusinguzi John. Abasi Muwanga yali agikulembera oba yali agikulira. Abasi Muwanga